Njagala okwebaza Katonda kubanga akuleseewo ng'okyassa omuka ogw'obulamu. Ebisoomooza bingi, ebyenyigiriza bingi. Oluusi kyangu n'okusanyuka n'okusekamu. Oluusi oba okugabana ebigambo ebizzaamu amaanyi n'abantu abalala. Kubanga embeera etwetoolodde oluusi tesanyusa. Naye okusanyuka ddagala ddungi Bayibuli bw'egamba eri amagumba. Olwekyo weewengayo okusanyuka newankubadde ng'embeera oluusi teba nnungi. Buli we weewaayo okusanyuka n'abalala ne balaba ku simayiro yo, bayinza okuba baana bo, ayinza okuba mukyala wo, bayinza okuba abantu abakwetoolodde. Wherever you smile, abantu abakwetoolodde nabo bawona, nabo bongera okuddamu essuubi, okomyawo emitima gyabwe ne batatya era ne bateeraliikirira. Kale nno kusaba ekyo kikole. Neebaza Katonda kubanga kyagenda mu maaso ng'akunkuumira, era mwebaza kubanga akuyisizza mu bingi. Ebisoomooza bibaddewo wano na wali. Manyi kati ekiseera kye tulimu kizibu, wano na wali olina kuweerera bando, olina okukola kino, olina okukola kiri, n'ebirala bingi ebisoomooza obulamu. Naye Mukama mwebaza kubanga abadde ku steering n'avuga emmotoka n'akuyisa mu bizibu bingi n'emitawaana mingi. Olwekyo nze ngamba nti Mukama waffe yeebazibwe, aweebwe ekitiibwa. Waliyo abatuuse ku buwanguzi obw'enjawulo, ngamba nti siffe naye erinnya lya Mukama liriba ligulumizibwa. Obuwanguzi bw'otuuseeko ssebo ne nnyabo, alaba ebigambo bino era ngoberera. Njagala okutegeeza nti bubadde buwanguzi ddala obwa Katonda, era olina okumwebazanga ate n'okumwogerako eri abantu abalala nti ddala Katonda asinga obukulu era asinga amaanyi, Katonda w'amazima era ataggwaawo. Tulwanira entalo ze tutayinza kulwana, tugwanidde okumwebaza, okumugulumizanga, okumunyimusanga waggulu awamu n'okusitula waggulu erinnya lye. Njagala okutegeeza muganda wange ne mwannyinaze nti Katonda oyo nga bw'ali ow'ekisa, nga bw'ali ow'okwagala, nga bw'afaayo ennyo eri obulamu bwaffe, tugwanidde okumunywererangako ebbanga lyonna ery'obulamu bwaffe. Program amaka n'obufumbo. Neebaza omuvubuka ali wamu nange era atambula wamu nange kubanga ebyokuyiga bye tuliko mu kiseera kino bisinga okugenda eri abo abatannaba kuyingira bufumbo. Newankubadde nga nammwe abaabuyingira edda muyinza okuba nga muyina abaana mu myaka gye gimu, obanga mulina n'abo be mukolagana nabo okulaba nabo batuuka ku nteekateeka ey'obufumbo. Olwekyo muli nina okulowooza nti ffenna tuganyulwa mu puroguramu eno. Njagala kutegeeza olina ebizibu mu maka, olina ebikusoomooza, oli mu relationship naye eganye okutambula, tomanyi kiddako, oli disappointed mu nsonga z'okwagala, eno epuroguramu yo amaka n'obufumbo. Girabe, wuliriza, yiga, si ekyo kyokka teeka mu nkola. Ffe gwe mulamwa gwaffe wano atugamba nti gitegeeza n'abalala bategeeho bukyano balibe puroguramu eno amaka n'obufumbo. Si yokka n'endala zonna, kubanga omuto, omukulu, omukadde bonna baganyulwa nnyo mu puroguramu eza Hope Channel. Lwekyo nsaba Mukama akuwe nnyo omukisa era ayongere okukunyweza bulijjo nga oyongera okungobeera n'okuyiga wamu nange mu puroguramu eno. Omusumba Ssebaggala Ivan Samuel, nze muteesiteesi, nze mwanjuza ate era nze nkutuusaako ebigambo bino. Lwekyo nsaba Mukama akuwe omukisa nga otambula wamu nange n'olunaku olwaleero nga tweyongera okuyiga. Leero tugenda kukwata ku mulamwa gwaffe era omulala nga bwe tuzze tugitunuulira. Twagala tutunuulire lwaki oyingira mu bufumbo n'ensonga enkyamu. Kyeŋŋamba nti owasizza olw'ensonga enkyamu. Ye osobola okuwasa obutuufu naye n'owasa lwa nsonga nkyamu. Njagala okuwa ensonga zino kubanga kigenda kukuyamba gwe omuvubuka naawe yayingira edda mu bufumbo okumanya osanga lwaki biri bwe bityo. Mukama akuwa omukisa. Katweyombeeke tusabe. Kitaffe omwagalwa tukwebaza kubanga otuwadde omukisa okubeera abalamu. Weebale kubanga eddoboozi lyo ligenda kwogera naffe okuyita mu kigambo kyo. Tuluŋŋamye tuyigirize wamu ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe bwe tusabye. Amiina. Mu kitabo kya Mubuulizi essuula ey'okusatu olunyiriri olusooka awamu n'olwokubiri waliwo ebigambo bye siyinza kubuusa maaso bye njagala okutandika nabyo olunaku olwaleero. Ebigambo bino byawandiikibwa Sulemaani era bangi kuba bisoma babyagala nnyo era babisanyukira. Nange njagadde olwaleero bikusomera obimanye ate obitegere. Omubuulizi essuula 3 olunyiriri olusooka n'olwokubiri agamba bw'ati: buli kintu kiriko entuuko yaakyo na buli kigambo ekiri wansi w'eggulu kiriko ekiseera kyakyo, ekiseera eky'okuzaalirwamu n'ekiseera eky'okufiiramu, ekiseera eky'okusimbiramu n'ekiseera eky'okusimbulirwamu ekyo ekyasimbibwa, n'ebirala n'ebirala n'ebirala. Ebigambo bino lwaki mbisomye? Ebigambo bino mbisomye okutegeeza nti buli kintu kyonna mu nsi kirina ekiseera kyakyo, era bw'otakolera kintu kyonna mu kiseera kyakyo
ofuuka fixed. Kyengezaako okugamba otuuka ekiseera ng'ebyokukola bingi naye ng'obudde butono. Be bantu b'osanga nga bakuze naye ng'akyawandiika ku ttaka. Bintu byandibadde awandiika ng'ayina emyaka 2 n'omusanga akuze ng'akyabikola. Ye muntu gw'osanga ng'akuze naye ng'akola ebintu bye yandibadde akola ku myaka 3. Ebintu bye yandibadde akola ng'ali mu secondary. Ebintu bye yandibadde akola ng'ali mu primary. Buli myaka girina ebyagyo, engeri gy'oteeka okulowoozaamu n'okukola ebintu. Era bw'otabikolera mu myaka gyabyo ogenda okumaliriza ng'okuze naye nga wabiyitako n'omaliriza nga bikomyewo, kubanga mu bulamu nabyo oteeka okubikolako. Bayibuli kyeva egamba nti buli kintu kirina obudde bwakyo. Buli kintu kirina ekiseera kyakyo. Kikulu nnyo gw'alaba era ngoberera otegeere nti teriyo kintu kyonna kitalina budde mwe kiteekwa kukolebwa. Kati nno bwe tuba twogera ku maka n'obufumbo tugamba ng'okufa n'okuzaalibwa bwe kirina obudde bwakyo, ng'okusimba awamu n'okukungula bwe kirina obudde bwakyo, nga n'ebintu ebirala byonna bwe birina ebiseera mwe biteekwa okukolerwa. Era nga biba tebikoleddwa mu kiseera ekyo akabi kanene kaba koolekedde oyo abikola. Amaka n'obufumbo nayo bwe bifaanana. Tulina ekiseera eky'okusigiramu mu ggwanga Uganda. Enkuba lw'etonnya, era abantu abasinga obungi enkuba bw'etandika okutonnya mu mwezi awo ogwokubiri batandika okusiga. Mu mwezi awo ogusooka ogw'omwaka babeera bateekateeka nnimiro. Mu mwezi ogwokubiri awo nga gugenda guggwako awo batandika okuteekateeka okusiga mu nkuba esooka. Omwezi ogwokusatu gwonna lw'okuba nti enkuba eba etonnya n'omwezi ogwokuna bangi abasiga, abasimba emiti, abalimi abasinga obungi babeera bize nga bateeka nsigo mu ttaka. Saate waliyo n'ekiseera eky'okukunguliramu. Singa tosiga mu budde bwa kusigiramu ensigo zifa. Singa tokungula bikungula mu kiseera kyako bikunguliramu era nakyo kibireetera obuzibu. Golowooza bikoma bukomi ku kulima. Golowooza bikoma bukomi ku bintu ebirala. N'obufumba wamu n'amaka. Naye ensonga eyo etuukayo. Waliyo ekiseera ekituufu eky'okuwasizaamu. Waliyo ekiseera ekituufu eky'okutandika obufumbo. Waliyo ekiseera ekituufu eky'okutandika amaka. Nga oba togatandise mu kiseera kyago, oba omaze okwetemera ebinnya by'ogenda okuyitamu, enkonko empanvu z'ogenda okugwamu mu lugendo lwo olw'obufumbo. Abantu bangi ababonaabona n'amaka gababonyaabonya lwakugafuna mu kiseera kikyamu. Ebyo nja kubyogerako ne maaso awo. N'ekyo njagala okutegeeza kiri kimu. Ezimu ku nsonga ezireetedde amaka mangi okufa oba okubeerawo naye ng'abagalimu balinga abalina akayinja mu ngatto ke balinnyako nga batambula. Kwe kubeera nga amaka gatandikibwa mu kiseera ekikyamu. Abamu bagatandika mangu nnyo ne batafuna mukisa gwa kuyimirira mu maka mu kiseera kituufu. Ne bamaliriza nga amaka gabafuukidde omugugu gwakasinza okubeera omunene. Bangi abasajja ne banoba, abalala ne badduka, abamu ne bakazi ne babatuwalako kubanga tebalina busobozi. Ate abalala bagatandika obudde buyise nnyo ne bibasisinkaaniriza ebyo bye bandikoze nga bakyali bato. Bagenda okumaliriza nga stage ezimu ez'amaka n'obufumbo bazibuuse, nga n'endala ebimu ku by'okukoleramu tebabimanyi, ng'abamu balina generational gap y'amaanyi wakati waabwe tebayinza kusisinkanya birowoozo. Ebyo tujja kubyogerako mu maaso eyo. Naye olwaleero tugamba nti omuvubuka yenna ali eyo ategeere nti essaawa etuuse atandika amaka era atandika obufumbo. Naye kyabulabe bw'owulira ng'obulamu bwo bukukoowula okutandika amaka n'obufumbo naye ate n'obitandika olw'ensonga enkyamu. Ekyo njagala njogereko olwaleero. Osobola okuwasa obutuufu naye n'owasa lwa nsonga nkyamu. Ate bwe lwowasa olw'ensonga enkyamu amaka ago gaba galina emikisa mitono nnyo egy'okuwangaala. Gayinza kale okubeerawo naye nga weegali naye nga tegaliimu ssanyu na mirembe. Mu pulogulaamu eno sigaana byenjigiriza tebiri absolute nti omuntu byateekwa okukola byokka okuba n'amaka, naye ntegeeza nti osobola okuba nago naye ng'era tegalina mirembe. Mu bufunze okubeera mu maka agalinga geyeena nze ndowooza kisingako n'otagafunira ddala, kubanga ate kyo kibi nnyo n'okusinga oyo atagalina. Kale no mu pulogulaamu twogera bwogezi ku maka agaliwo kubanga mwenna bangi mugalina, mwenna weemuli mwami na mukyala buli omu, naye kye mbategeeza muyinza okuba weemuli naye nga babayita buyisi maka, naye nga buli omu ayagala gaddukamu, nga buli omu agalabanga geyeena, nga buli omu agalabanga ekibonerezo, nga waliwo n'abasaba essaala Mukama jjulula abamu nti Mukama mukyala wange mujjulule oba mwami wange mujjulule onaabo nnyambye.
kati amaka be gatuuka ku level eyo gaba gafuuse disaster gaba tegakyagasaba agatandika n'abo abagalimu naye ng'ekimu ku nsonga ereetera amaka okufaanana bwe gatyo kwe kuwasa naye ng'owasa lwa nsonga nkyamu. Kankutegeeza ebigambo bino wammanga kubanga bikulu. Bavubuka bangi ekimu ku kibaleetera okubeera nga bawasa naye nga bawasa lwa nsonga nkyamu kwe kubeera nga mu bulamu bwabwe bagaanye okukitegeera nti bateekwa okutandika amaka mu kiseera ekituufu ne bawa ensonga. Nsonga zino ngenda kuziyitamu ezireetera abavubuka okugaana okutandika amaka ne zibaviirako okuwasa olw'ensonga enkyamu ze nneeyongera okubannyonnyola mu by'okuyiga ebinaddirira. Bavubuka abasooka bagamba nti amaka agaliwo olwaleero si kyakulabirako kirungi olw'okuba amaka ga gundi n'aga gundi bwe ngatunuulira tegansanyusa, galimu okulwana, galimu okusika omugwa, galimu obutakkaanya. Ekyo nno kitegeeza nti sisobola kutandika maka kubanga waliwo amaka agatali malungi. Mu nsi muno mwe tutambulira kizibu nnyo okusanga ekintu ekitalinayo kibi. Gwe ate waliwo abagenda okusoma ne bamaliriza okusoma ng'era tebalina makulu. Ekyo nno tekitegeeza nti okusoma kwe kubi. Ekyo nno tekitegeeza nti abagenda okusoma bakyamu. Wabula kitegeeza nti oyo omuntu gw'otunuulidde eyasoma n'afaanana bw'atyo yaliko ekizibu. Gwe ate singa tukyalinnya emmotoka kubanga zitta abantu buli lunaku. Bw'ogendako mu malwaliro Mulago n'ewalala n'ogenda mu kifo ab'accident bwe babaleetera bwe batuukira oyinza okugamba sigenda kuddamu kutambulira mu kidduka. Ekyewuunyisa kiri kimu nti ate mu emmotoka yennyini gy'olinnya ng'oddayo eka. Wadde okimanyi nti omuntu eyagwa kabenje bw'amala okuwona emulaga ate bamussa mu mmotoka n'emuzzaayo ewaabwe naye nga yennyini yammenya amagulu. Kikyengezaako okugamba ku kino. Emmotoka okugwa ku kabenje tekitegeeza nti emmotoka yembi. Gabula kitegeeza nti waliwo ensonga ez'enjawulo ezaaleeta obuzibu ku kidduka ekyo n'omugoba waakyo naye okugirinnya si kye kikyamu. Ndeese ebyokulabirako ebyangu by'oyinza okufuna mangu omuvubuka alaba ebigambo bino era abiwuliriza. Okubeera nti waliwo obufumbo obutatambula bulungi tekitegeeza nti obufumbo bwe bubi, ate kitegeeza nti ababuyingiramu bakyamu. Naye kitegeeza nti abo bennyini b'otunuulidde ababufuula obubi be beetaaga okuyamba. Marriage has never been a problem. Making a family has never been a problem. The problem are those people who make families and they don't serve a better example. Olwekyo bw'olowooza nti togenda kuwasa kubanga gundi gaamulema ne gundi gaamulema abamu babanyumiza n'obbanyumiza eyo gye mubeera. Amaka togeeteekako. Amaka si mangu. Nze nkuwa amagezi ndoza tewandiwasizza. Omuntu akuwa amagezi ago alina obunafu bwe, alina ebyamulemerera, alina by'ataasobola kukola. Teyeetaaga kubisiiga mulala yenna. Kusiiga maka kifaananyi kikyamu. Amaka siige makyamu. Abagalimu be balina obuzibu. Weetwalira omukisa guno muvubuka gwe nga tuyiga ebigambo bino okutandika amaka kubanga abagalimu si be bakyamu. Manya amaka siige makyamu. Abagalimu be balina ekizibu. Teweetaaga kutwala kyakulabirako ky'amaka mabi gokka ne weerabira nti ate waliyo amalungi amalala mangi. Lwaki bw'oba onoonya ebyokulabirako by'amaka onoonya ebyo byokka ebyabo abagalimwa? Okimanyi nti waliyo amaka amasanyufu? Okimanyi nti waliwo ageeyagaza? Okimanyi nti waliwo agalina emirembe? Okimanyi nti waliyo agaleeta essanyu? Olowooza ekyo kyokulabirako tekikumala naawe okuzimba amaka agafaanana ng'ago? Olwekyo yo si nsonga. Bw'obeera ng'owuliriza ebigambo bino ng'olowooza nti kikugaanya okuwasa kubanga abaliyo bakaaba, nze njagala nkujjukize si bonna nti bakaaba. Ekyokubiri, obuzibu si ge maka ge bakaabiramu, obuzibu bwe bba abakaaba. Bw'obanga onaakola ekintu mu bulamu tokkirizanga muntu kukikunnyonnyolerera. Omuntu yenna bw'agezaako kudifayininga ng'ekintu mu maaso go omanya nti akinnyonnyola nga ye bw'akiraba, nga ye bw'akiwulira, nga ye bw'akitegeera. So singa gwe bw'onookiraba ebintu byonna ebikoleddwa mu nsi abantu babyogeddeko bubi. Abantu bonna abeesimbyewo ne bayitamu n'omukulembeze waffe Pulezidenti Museveni mu bitabo bye ng'awandiika ku byafaayo by'okufuna obukulembeze. Yafuna moments nnyingi nnyo ezimumalamu amaanyi. Ng'ekyamazima bamulagira ddala tebisoboka ebintu by'obukulembeze bizibu. Toyina na bw'otandika, toyina na bw'okola bw'oti. Naye bo baali balaba bwe batyo.
nga naye ayina bw'alaba. Njagala ndeeta ekyokulabirako eky'omuntu gwe tumanyi. Gwe kimanyi nti abantu bonna aboogera obubi ku maka balaba bwe batyo. Lwaki tokkiriza naawe n'ofuna endaba y'entuufu ku maka negikusobozesa okugatandika n'eriisa ettuufu erizimbiddwa gwe wennyini, kubanga amaka kyabugagga kirabo era okyetaaga mu bulamu. Abalala ensonga abavubuka bagana okuyingira obufumbo ey'okuba nti bangi baagala kumaliriza misomo. Kino kikyukakyuka okusinziira mu buwangwa n'embeera mw'oli. Naye further studies simbi nenze nkujjukiza olunyiriri nti buli kintu kirina ekiseera kyakyo. Okusoma si kubi era buli muntu yandikwetaaze, naye okusoma kakulema okubeera ensonga lwaki otuuse mu kiseera ekifuna omubezi n'otamufuna. Bavubuka bangi bali eyo bagamba neyongerayo kusoma, neyongerayo kusoma, neyongerayo kusoma. Si kibi okusoma masters, si kibi okusoma PhD, si kibi okusoma n'ofuna empapula zonna z'oyagala okusoma. Naye bw'obanga osoma tegeera nti waliwo ebiseera by'olina amaanyi okufaananako n'ebintu ebirala. Amaka geetaaga amaanyi go, amaka geetaaga ebiseera byo, amaka geetaaga obuyiiya. Nga bw'olaba nti olina okukola ng'oli muvubuka weetegekera obukadde n'amaka nago bwe gafaanana, oteekwa okukola ng'oli muvubuka bw'obanga onaagateekateeka ku lw'obukadde. Bw'otuuka mu myaka egigwanidde okufuna omubeezi newankubadde ng'okusoma kukulu naye kakulema okukususa ekiseera w'oteekwa okufunira omubeezi. Oli mu myaka 35 naye okyayagala kugenda kusomayo emyaka emirala 7. Bino mbyogera okusinza ku culture yaffe ya Africa. Obuwangwa obulala buyinza okuba bulina engeri gye bulabamu ebintu. Nenjogera mu buwangwa bwe mmanyi era mwenkulidde. Bw'oweza emyaka 35 ng'oli musajja, kitegeeza nti kati obudde bwo obw'okufuna omukyala butandise okukendeera. Kubanga ebiseera ebyo we wandifunidde amaka. Okusoma kulungi ne bw'oweza emyaka 35 ng'okyetaaga okusomerayo emyaka emirala 7. Otandika amaka ku myaka 42 bw'obanga osobodde okufuna omukisa. Otandika okuzaala abaana ng'oli mu myaka 45 ate obamaleyo okubazaala ng'oyingidde emyaka 58 oba 60 nga w'omalirayo okuzaala, because omuntu asobola okuzaala between a gap of 10 to 15 years. Kati ku myaka 55 ng'olina omwana wa myaka 3. It is a challenge mu kumulera, mu kumukuza, mu kumulabirira ne mu kumubeezawo. Si bangi abalina omukisa gw'okuba obulungi ku myaka egyo nga balina obusobozi okuwanirira abaana nga ne bwaweza emyaka 7 obusobozi bukyaliwo. Kugira ng'oleeta burden eri ate bato bo oba abantu bo. Therefore tokkiriza kusoma kubeera nsonga lwaki totandika maka kasita kibanga emyaka egigatandika omaze okugituukamu. Ensonga endala, abawala n'abalenzi balina ensonga y'omulembe guno eyogerwako ate nga y'amaanyi. Girls are ill-mannered, boys are ill-mannered. Abalenzi beeyisa bubi, abawala beeyisa bubi. Abawala b'ennaku zino, abasajja b'ennaku zino obasobola ng'abayaaye. Enjogera eyo ngiwulira nnyo. Enjogera eyo erina kweva abasajja okubeera abayaaye. Abasajja tebasobola kubeera bayaaye nga tewali bakazi bayaaye. Kankiddemu kitegeereke bulungi. Abasajja tebasobola kubeera bayaaye okujja nga waliwo abakazi abayaaye. Abasajja tebayinza kuba benzi okujjako nga waliwo abakazi abenzi n'abakaba. Period. Omukazi tayinza kuba mwenzi okujja nga waliwo abasajja abenzi n'abakaba. Yensonga lwaki obwenzi buli sayidi evunaana ginnaayo. Yensonga lwaki okubeera n'empisa embi buli ludda luvunaana lunnaalwo. Lwaki? Kubanga teriyo ludda lubeera na mpisa mbi ng'olulala terulina. Kiki mbadde ngezaako kutegeeza mu kino? Ng'omuwala ali eyo alowooza nti abavubuka bonna babi. Kati tegeera nno nti n'abawala bonna babi. Olinga ayagala okulangirira nti kati obufumbo tubumenyewo kubanga abavubuka balina empisa ezitali nnungi. Sobola kujjawo nsonga nti abavubuka abawala n'abalenzi bangi tebalina bigendererwa bituufu bya bulamu. Naye eri abo balina ebigendererwa ebituufu eby'obulamu era bajja kufuna abantu abalina ebigendererwa ebituufu. Ebyo tusiba twogera abasajja babi atandika n'akulekawo. Ebintu ebyo byonna tubyogera kubanga tetumanyi nkwata ya bintu. Nja kwogerako mu maaso eyo. Tuyinza tukwata ensonga zino eza relationships, obufumbo, courtship n'ebirala.
olw'obutamanya kubikwata tutandika okulowooza nti abantu babi naye nga ffe tuterekedde ngeri gye biteekwa kukolebwamu. Sanga abantu bannyo nga banyigidde ku layini za bbanka, abamu nga banyigidde ku layini z'emmere. Olwo omukolo gwe twagendako ne bateekateeka okugabula nga buli muntu yenna anaaweebwa emmere alina okubeera ng'alina kaadi, ate kaadi eyo okugikuwa olina okubeera ng'olina kuponi, okugikuwa olina okubeera ng'olina kaadi eyakuyise ku mukolo. That is the order. Omusajja n'agenda ajja talina kaadi yamuyise, n'olwokuba omuwala agenda okufumbirwa kojjaawe kakati yalaba nti olw'okuba kati oli muwala we titalina kye yeetaaga. Bw'atuuka ku mmere n'okusaavinga n'okufuna byonna bye yeetaaga, kubanga omukolo guli wayingiranga ng'osaavinga ng'olyoka otuula. Olwayingira bw'ate wali yamufaako. Kutuuka wali nga bamubuuza kaadi ye eriwa. Nze ndi kojja wa mwana, nze ndi kojja wa mwana, oba naffe twamukuza tumupisaamu amaaso. Omusajja ono n'abeera embarrassed. N'amugamba nti we are sorry but tewayitiddwa ku mukolo. Era bw'ona agenda mu maaso causing chaos tujja kuyita security ekanyuga ebweru. So be humble and a gentleman, executive enough, ogende bugenzi mpola ofulume okuva mu kifo kino. Mulowooza lwaki omusajja oyo embeera yamukaluubirira? Abagabuzi b'emmere si be babi, abatesitesi si be babi, naye enkola y'ebintu yali tagimanyi. Kati bangi muli abawala babi, abalenzi babi, bano babi, batudisappointinga, batukola bino, batukola biri. Naye njagala nkutegeeze, temumanyi bumanya amateeka ga muzannyo. Olw'obutamanya amateeka g'omuzannyo ne mukolanga emitima gyammwe bwe giwulira, ebyo kye biva bijja ne biryoka byepaatika ku buli muntu nga bw'ali omubi naye nga bisobola okubeera ebirungi. Nkujjukiza abawala babi naye naawe oli mubi. Ensi gye tulimu teri muntu ali perfect. Olw'okuba teri muntu ali perfect, njagala nkujjukize ti naawe toli. Abawala boogamba nti babi nnyo tujja kuwasa kubanga bazibu, naawe oli muzibu. Ate abamu ku mmwe muli bazibu n'okusinga abawala. Oba muwala gwe alaba ebigambo bino agambe nti abasajja bonna babi, gwe ate oli mubi nnyo n'okusinga abasajja abo. Bw'omala okitegeera nti oli mubi nnyo n'okitegeera nti nabo babi nnyo, kati awo otandika okutegeera nti kati nno ensonga enkulu si kwogera ku bubi, naye ensonga enkulu era esinga okubeera ey'omugaso kwe kulaba nga twetunuulira ffenna nga tulaba nga buli omu asobola okuyingira mu bufumbo obutukuvu ne munne. Kiddamu kisobokera ddala okutandika amaka newankubadde nga abatwetoolodde babi. No one is perfect. Naye muli ndowooza nti Katonda ekituleetesa awamu abantu abatali perfect kwe kutusobozesa bulijjo, okusobola okuzimbagana, tusobole okufuuka abantu abali perfect. So kubanga mu nsi mulimu abantu abatakola bintu bulungi, eryo si tteeka yadde garanti nti tojja kuzimba maka na bufumbo. Ekirala kye njagala okutegeeza, waliwo abagaana okuyingira amaka olwa influence y'abazadde nga bali balowooza nti maama yateekwa okunsalirawo. Nandibadde nawasadda naye ninda maama anfunira omukazi, ninda taata anfunira omukazi. Si kibi obuwangawo ne bubawo kye bukugamba, naye okusalawo ku muntu gw'onawasa oba gw'onoofumbirwa ekyo kikyo. Kyabulabe nnyo okugaana okuyingira amaka kubanga abazadde n'ekika ky'ewammwe tebannaba kukusalirawo. Amaka togenda kugabeeramu na kika ky'ewammwe, amaka ogenda kugabeeramu ggwe wekka ne mukazi wo. Decision ey'okutandika amaka eteekwa kuva mu ggwe, teteekwa kuweebwa muntu mulala yenna unless otherwise ng'embeera mbi nnyo. Naye nkukiddamu, decision ey'okufuna amaka teyeetaaga kutandikira muntu mulala yenna okuggyako ggwe wennyini era ng'okoze okusalawo. Olw'ekyo nkusaba ng'abadde atugoberera mu puroguramu eno, oyinza okubeera nga naawe oliyo nga toyagala kutandika maka naye ng'obudde bukuyitako kubanga buli kintu kirina ekiseera kyakyo. Ng'ezo ezimu ku nsonga zo n'endala ze tugenda okwogerako mu puroguramu enaddako. Nkusaba busabi nti tokkiriza kwekkirenya na muntu yenna. Ekibanga obulamu bwo butuuse okufuna amaka, tandika okuteekateeka okugafuna n'okugatandika. Toteekawo nsonga 100 lwaki tewandibadde nago. Tandika okunoonyayo ensonga emu yokka lwaki wanditandise amaka n'obufumbo, kubanga gy'okoma okwekwasa n'odilayinga ensonga y'okutandika amaka ate ng'era ojja kugatandika mu maaso eyo oyongera okwesomberako ebizibu n'emitawaana mingi nti ekiseera kino kibadde kyanguko
naye mu biseera ebijja kijja kuba ate kizibu nnyo gy'okoma okukula gye kikoma okutandika okukaluba okufuna amaka kulw'ensonga zejja okwongera okubannyonnyola ne mu biseera eby'omu maaso. Nsaba Mukama abawe nnyo omukisa wabala okutugoberera olwaleero n'enkya tugenda kutandikirawo nga tuzimbagana ffenna bavubuka n'abakulu mu kutandika amaka awamu n'okugafuula ekintu eky'omuwendo era eky'obugagga ekya Katonda. Mukama nsaba akuwa omukisa. Katusabe. Yesu tukwebaza kubanga obadde wamu naffe. Ekiseera bwe kituuka eky'okufuna amaka oluusi tuba n'ensonga nnyingi ez'obunafu bwaffe ng'abantu. Olwaleero tuzoogeddeko n'endala ze tukyayogerako. Tusaba otukubirize nga bulijjo okukola ebituufu mu kiseera ekituufu, tusobole okuzimbanga amaka bulijjo agaweesa erinnya ly'ekitiibwa. Nga tusabe n'okwegayirira okuyita mu linnya lya Yesu Kristo omulokozi waffe. Amiina. Saba Mukama wennya omukisa. Saba Mukama akunkuumire. Weekuumire ku Hope Channel TV. Tusinkane enkya. Beera bulungi.